Kakati akatambi kolabaako ogwo gusajja gwolaba ogutudde ku buliri guleesa akaana k'essomero akato akatannaba na kwetuuka ne gukayingiza loogi ne gukaliira mu loogi. Ekisinga n'okukwewuunyisa omusajja ono takkiriza mwana ono kujjamu yinifoomu. Omwana nga bw'avudde ku ssomero ekisajja kino kimukutte bulambalamba ku mukono ne kimutwala mu loogi ne kimuyingiza mu loogi. Bazze batambula n'omusajja kati ndowooza abantu abadde babalaba babadde bamanyi oba omwana atambula ne taata we ne bagenza okulaba amuyingiza straight mpaka mu buloogi obubadde awo okumpi. Kati ababadde bamulaba ne batandika okutemya ku bantu abalala ne bagamba waliwo omusajja gwe tulabye azze n'omwana w'essomero naye bayingiddemu eno loogi. Bagenza okutuuka ku loogi ng'ekisajja kino kiri ku kaana k'essomero kiri mu kukatunuza mu mbuga za sitaani. Omusajja ali mu myaka nga 4 ali ku kaana k'essomero ka myaka nga 15 16 akatutte mu loogi mazima ddala. Era abantu wano bakuŋŋaanye ne bakisanga nga kiri mu loogi kiri ku kaana k'essomero kiri mu kukalya bisododo kiri mu kukakuba najjolo tekiswala. Kyokka bwe bakituuseeko mu loogi munda kitandise okwekaza ne kiryoka kyekaza nze mbadde sina kye ngenda kukola. Bano abaddewo badde tebalina busungu. Ono omwana amuzzukuza tamuzaala na buzaazi wabula amuzzukuza. Abazadde musabire abaana bammwe, abazadde muteeke abaana bammwe mu ssaala sijja kukulimba. Ne noono omwana bannange omuto sayize eno okkiriza otya okgenda n'omusajja mpaka mu loogi ng'oli mwana akyatagaanako? Kale bakukwate n'omwana sayiziyo n'omulenzi sayiziyo naye ekisajja nga kino gwe omwana ow'obuwala myaka 15 16 n'okkiriza omusajja bw'ati okutwala mu loogi nammwe abaana mulimba. Musaasire mukko ku bazadde bammwe bannange beetikka ebimala. Ogusajja guleesa omwana w'abandi mu loogi ne gumukola bagusanze mu kyokka gwasama. Bano abagusanze tebalina busungu. Guno gubadde guusana nga n'osooka n'ogukubirawo ebimwa n'obyasa n'ebiyindoyindo. Guno gutemu. Kati ogenda kukozesa omwana w'abandi oluusi gumusiige n'essiriimu. Bino ebisajja biba birwadde. Ogenda okulaba omwana wo mulwadde wa siriimu nga yenna ali awo n'okusirika yasirika tasobola na kwogera. Kumbe ogusajja gwamutwala mu loogi ne gumwebakako ne gumusiiga obulwadde bwa siriimu. Gwe n'otoba n'omwana nga tomanyi na muntu yamusiga siriimu gy'oyinza kumujja mazima ddala. Kankutuseeko akatambi kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiiyo. Akasoka kawaida yo kutamba na kulera kwa kawa wale tobuzibu bwengirwa mu byambale bubi Getera
Ata mukwa. Polisi ni ya bani kumukole. Kisa ndi kumukola. To ebula nangiro mu hotel yetu mu wabala mateka bado mwana so dunia ngabo matimu ate mu Chitakaza no mikono hizo ubibata. ate Ebula ita muno mwingo ta. Uli ndo mateka ganyereka mukwate. Hapa. Eiza de Mario kuba. Ona kumuya. Achitaka muntu afulinga. Kungati aina kida mwisize kuloji. Mukole mti. Mwala wa Afrika muleta muloji. Mukole mti. Ana iwe mwana wanje. Uniform. Mwana wanje. Mama wanamba ite wanamba yamba wanamba musule sumu. Munoba mwino mukale uweika. Mutako mukale umuntu mwana wanga kumukida. Tutelezo mwana kino wote muwele. Nizobada muloji. Munange nona nokusomesya omwana banange nona nokusomesya omwana banange nona nokusomesya omwana obulana kampala kozwala munkende nenga silo somesya mwana obulagendo je okutotela nenga silo kusomesya mwana Mzakiliyo Israeli. ngakitalo Mbasile kiyo. base kiriolo wanje Kuzo kugamba nje okuita iwe. kiriolo wanje Isomero. Kima itawe isomero kiri asomera ke. Musoma kusomero ki? Ayimbe sore ni. Isomo tinta kumanya. Neze ndukubera mazimo nsiza mukuru. Nizitaka muntu afulinga. Mukati mwala gwafunire kida omulete muloyi. munange rimavulali oni anakaizona yakwatire muno omukali nokuno ivayi dala Tikisirani wabula bakozesa musiru. Omuntu akuzimisanga abantu bamaloji. Aloji ndi bwakola ja business. Sile bagire abali amasomero. Singo ate mukalo mukulu. Unafuka Uganda. N'umwana w'isomero mu uniform acho. Nabba kusoma. Nabba ni mu uniform. Aina mu uniform zizo mukono kote. Bamuwele kida oza kumutola mu musa. Tamazika. kasa mtwaire edi Tamazika ona gali ali tunanya mwele kidi. Nzibya oba musango tayukanga. Mumbe ba massawe. yere kumkatano tole kanda miyero Kaifa musango kwa mani. Musango kwa mani. Yale ni bitumba bisenga ni bisinga kubana bisinga. Tumba abo yere. Ele mala yale. Mama kula mapia. Kaita school fees mwana somea. Neno bomwala. Wozi zonga zigera ndio mwana wasi. Mama patikana kulonda sukulu fees baita na uniform ibiri. Pateka mena ne baki usiramu eyo. Ati aneke azwaire. Kungu chatakere kungu. Base kwa bomba. Omubera maita tomwana ali. Kakati mu butuufu amazima go gali nti simanyi abazadde omwana wo gyali ali seefu, omwana wo gyali ali seefu kubanga kama Katonda ono onoonya ne wootandikira naye nga towalaba. Mu butuufu abazadde bayita mu bulumi. Omwana school fees zikubonyaabonya, ekyokulya ne kikutawaanya, kyokka omwana n'agenda mu loogi yiibake n'ogusajja ogukulu mu butuufu nga naye tagaanyeeko. Omwana myaka 15 omusajja oyo omukulu bw'atyo akusikiriza atya okukutwala mu loogi akwebakeko n'otagaanako bannange? Bakukwate n'omwana gwe mwenkana emyaka. Kale mwenna babakuba emiggo.
naye ogusajja ogukulu ogusajja oguyinza n'okusiiga siriimu mwe abaana b'essomero b'ennaku zino temukyatya na bulwadde temukimanyi nti gano agasajja bwe gati gaba galwadde ga siriimu imagini ogusajja gukutta omwana w'abandi ow'essomero alina mu yunifoomu ne gumutwala straight mpaka mu loogi gumwebakeko oba gumaze obumukozesa oba bagusanze gumaze oba bagusanze tegunnaba kutuuka tegunnaba kumukozesa simanyi naye nga bazadde musabire abaana bammwe oyinza n'okwesanga ono omwana wa mu kisulo tewali kitasoboka ayinza okuba nga wa mu kisulo oba nga wa mudde ate ogusajja guno gulabika gumaze ebbanga nga gulaba omuwala ono kino ekintu tamala gakikola kuva mu bbanga nti asanga omuwala ono ng'atambula mu kkubo amutwale no bateeka okuba nga bamaze ebbanga nga boogerezeganya wakati we n'omwana ono era nga si gwe mulundi ogusoose okumulaba ndowooza kimaze ebbanga kimulimbalimba olwaleero bye mission lwebadde ina okuggwa kimutwale mu loogi kimukalakate kimale kimulekaawo kigende oba kirina siriimu kimumusiige naye bannange kino nze bannange nsooka n'enkikuba ebinnyo n'embyasa ge mazima ono omusajja abadde asaana nga tannaba kutandika kuvevenga bya kisiru ne musooka ne mumukuba ebinnyo kyokka gwasama bagusanze n'omwana w'abandi guli mu loogi guli ku katanda obuloogi bwonna bukyafu guli ku mwana w'abandi guli mu kulya guli mu kujjula ebide imagine omwana ali mu myaka nga 16 15 alabika alinga mu siniya 1 oba siniya 2 ekinene ennyo banga munnanga abaana b'ennaku zino basoma bakyali bato nesebo gwagala kumukakkanako kumulya kisododo ate nga gulabika gumulidde so n'olwekyo abazadde musabire abaana bammwe naye n'abaana be musabira najjo migwesere myerere kati ono omwana ng'obeera muzadde we okkiriza otya omusajja bw'ati okukutwala mu loogi kiki ekyo kyaba akulimbye bannange abawala nammwe mulimba abaana abawala mulimba bannange mulumizza bazadde bammwe emitwe omwana wuuyo ogusajja guno ogusa n'ofumunisa omwana w'abandi olubuto ne gumala gwo ne gubula oba ne gumusiiga siriimu ne gubula n'otoba n'olubuto lw'omwana tomanyi taata wa mwana oba n'otoba n'omwana ng'alwadde siriimu tomanyi yamumusiiga abaana musaasire ku bazadde bammwe bannange beetisse ebizibu ebimala school fees mutudde mu bulago rent enaamuleega baganda bammwe balala balina okusoma mulina okulya n'ogattako n'okuteeka bazadde bo ku stress abaana b'obuwala mwebeereremu temubuulirirwa omuntu wanaabagambako ng'onyiiga omwana ow'obuwala naye mweddeko so si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mwebale okuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga mbaagala nnyo mwena mwena Omukama Katonda abankumire embere bulungi mweraba